Uganda erimu amawanga ag'enjawulo era nga buli ggwanga lirina ebyobuwangwa n'emmere yaalyo eyeewuunyisa. Abakalamojja be bamu ku mawanga ageewuunyisa basangibwa mu bukiikakkono bw'amambuka g'eggwanga. Balunzi ba nte era ku nte ezo obulamu bwabwe kwe bwetoolooledde anti bo buli kimu ekigiriko bakikozesa: omusaayi, amaliba, amata n'ebirala. Omusaayi gw'ente by'emu ku bintu bye basinga okulya ku nte era tukuleetedde engeri gye baguggya mu nte ennamu. Bwe batyo basooka kuwagala kasaale, ekyewuunyisa tebakawagaza mayinja nga bwe kiri mu mawanga agasinga, wabula bakozesa ddiba lya nte ekikafuula akooje ennyo. Olwo okukateeka ku mutego asooka kuguleega gusobole okubeera omugumu. Olumaliriza banoonyaayo ente ensava ennyo mu ggana lyabwe ne bagisiba, ow'akasaale n'atega n'apima awali omusuwa gw'omu nsingo ogusinga okutambuza omusaayi. Wabula tateebye bulungi ogusoose. Tebaagala kufiirwa ttondo na limu era ng'agenda okulembeka omusaayi guno alina okwanguwa ennyo. Balembekako ogubamala era bagulongoosa okuggyamu empulunguse zonna olwo nga gutuuse okufumbibwa. You can see now it's going to take. He's going to eat now. This one. Take it easy. Enfumba yaagwo eyawukana ku nfumba ya bulijjo era nga gusembezebwa busembezebwa ku kifo ewaba wakumiddwa omuliro. Buli omu akwatibwa amaddu anti omusaayi gw'ente kye kimu ku bintu ebisinga okuwoomera abakalamojja. Wabula ebiseera ebisinga tebagunywa gwokka, bakama amata g'ente ge batayongeramu wadde ettondo ly'amazzi nga bagagatta mu musaayi oguba gwafumbiddwa. Mu ngabana y'ekijjulo kino, Ssenkulu mu maka oba taata y'asooka okulega, olwo abalala nabo ne baweebwa kiyite ekivuguto. Mwattu nga libasanyu jjereere mu kiseera kino. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.